ETV Uganda, thank you so much for watching. Yenajo musinziro kuba nti mutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala. Tuli mu kibuga Kampala. As you can see, wano wetuli nyimiridde mabega wa taxi park enkadde, park enkadde. Era nga embera nga bw'ogiraba awantu wakalu camera person wabasobola okusembera n'abawaako ekifaananyi ekituufu embera nga bweri mu kibuga Kampala. You can see taxi park kiringa kisaawe. Abantu temuli bantu embera bwete bweri mu kibuga. Twayogeddeko dda n'abantu abasinga nga bagamba ekisinga okubaleeta mu kibuga si lwakuba nti baagala nnyo okukibeeramu naye olw'embeera nti tebalina kyakulya ne bwe bagenda ewaka tebalina kibagenda kuliisa abantu baabwe. So that is the current situation in Kampala city. Tugenda kubanga tutambula mpola nga tukulaga wano wetuli eno ye street katiline kubo tugenda kubanga tutambulamu nga tuli kulaga okuva eri. This is eno gye bayita bagiyitaani eno, this is called Luumu Street. Wano ku Luumu Street yokwambuka awali ekkubo lino abantu ekkubo lino eppya lye baakakola ngenda kubanga ndikulaga mpola ngenda kuyimirirawo ekkubo ndikulage mpola. So abantu batono nnyo nga bw'olaba. People are very few. People are very few as you can see. Lina kubo lye tulimu. Lina kubo lye tulimu lyekkubo eppa lye baakakola ery'ab'ebigere. Lina kubo ligendera ddala paka eri waggulu ku Namirembe Road. Nenga wano ligenda paka ne ligatta ku Entebbe Road eri waggulu. So this is the current situation. We are in Kampala city. People are very few. Njagala tutambuleko nange mpola mulabe embeera nga bweri mu kibuga Kampala. Twagala kulaba mu kikuba abasuubuzi bakola batya, embeera etambula etya. So this is the current situation. I want us to walk through tulabe embeera nga bweri mu kibuga Kampala. Gwe wena gy'oli ogenda kukiraba nti amaduuka maggale nga bwe bagakulagaawo. Wano tuli ku New Park Shopping Center wetukkiririra. Shops are closed as you can see. There is nothing going on. People are home. Bakkiriza omulanga gwa president. People are very few as you can see the current situation. Abantu batono nnyo. Twagala kugendako wali ku kikuubo mulyango oyingira mu kikuubo. We see how is business there, but people are very few. People are very few as you can see. So we're gonna be showing you each and everything buli kimu nga bwe kitambula nenga abantu batono nnyo. Wano bataddewo mbwazi ezikuuma. Ndowooza abasirikale tebabeesiga. We have dogs here. Ezikuuma ku Parkview Shopping Center. Mbwazi eziriwo buli mulyango kuliko embwa. So that's the situation in Kampala city. So twagala kutambulako tukulaga embeera eri etya nenga abantu temuli mu kibuga Kampala. What XP is my name. We want to give you all the details and embeera nga bwetambula. Twagala kukulaga kiki kyolina okukola, olina kutambula otya mpola. This is the current situation in the city. People are very few as you can see. This is the current situation in the city. Ogenda kulaba nti lino ekkubo lyerigattamu. Lino lyeryambuka. If you can look, this is mini price. Wano we mini price. Ekkubo erigattamu erigattamu. Okay. Yes, ekkubo erigattamu eri waggulu. Ku Bombo Road. This is Ben Kiwanuka kugattamu eri Bombo Road. Tugenda kubanga tuli wano ku police station yoku park mini price police post. This is where we are. Wano tuli ku Ben Kiwanuka Street as you can see the situation. We want to show you the situation as it is. Waliwo afande wano tugenda kubanga tumufuna tuogereko naye atubulire embeera wano eri etya. Okwenforcinga directive ya president bakisanze batya. Some people are not some people are not responsive. Abamu ebiragiro babinyomodde bali mu kibuga Kampala naye ngatte ensonga lwaki abantu babagambye basigaleko ewaka ensonga yabadde yakugezaako kutangira abantu kufuna bulwadde bano. So this is the current situation. The fund is still engaged but we want to talk to him briefly atubuulire embeera nga bweri embeera mu kibuga gisanze atya. Before we go to Kikuubo
we want to first speak to the Afande tulabe embeera eri etya, embeera giraba atya at the current situation on and so on. So nenga kyenzagala okugamba muganda wange yonna gy'oli weekumire ewaka n'aba mu ngalo totambula unless nga kyetaagisizza okutambula wowoka w'obeera otambulira nenga embeera bwetyo bweri muganda wange. Alright, ETV Uganda, thank you so much. So tugenda wano tugenda mu kikuubo twagala kulaga mbeera nga bweri abantu tebaliiwo wano wabeera bize wonna woolabaawo. People are always many here. Wabeerawo jaamu mungi nnyo naye wetwogerera abantu ba muswaba. People are very few. Abantu beekumidde ewaka newankubadde waliwo abalemedde mu kibuga as you gonna be seeing, but people are very few. Ate wano w'abantu bangi kuko side zeeno. The situation here embeera nga bweri tugenda kubanga tubawa embeera nga bwetambula mu kibuga Kampala. We're going to be talking to people batubuulire embeera eri etya mu kibuga Kampala. Muzeyi taata ogamba oti? Ngamba bubi nnyo olw'embeera nawo gyaberiwo tyenyamya embeera yenyamiza nnyo y'amaziga. So golanze musajja akana kutandika tuli wantu bonaabona polisi tukuba emiggo amajiga tukuba emiggo bane kiki tuli mu lutalo yene kyokuya abantu bana bakozi si baleeta akalwadde gavumenti yennyini yenkyamu yakera bana abasajja bagenda ebweru abakyina baki bavuye ebweru bakoma batuka balina nyonyeza zatusoboka ku mayimba gaabwe twagala tufa gavumenti bayekire kikola etuwa akawunga etuwe buli kimu kubanga ddala tosobola kusiba ntambula obosiba entambula ne bizinesi noba zikoze ki transport netufa enjala tukwena tukowa sebo batugambireko wekiba president atugambireko basajja be abatukuba emigo woda bagijjeewa bayitukuba emigo ng'ababbi twaddayo mu kafiyu eggwanga lyaffe liri mu kafiyu ne twalwana kuleeta mirembe sewonze golanze Sajenti Sulambaya ni musajja mulwanyi wa Kinamwegi majja gamba Kampala omutwalo gumu 2 naye naliko nembona ndwana ku luguudo ningambwa sebo olwali eggulo nagezaako ali omukwano wange yagezza okunzayo wange mu Kinaawa kyandozo manyiryo sebo ntuuse ku makya natete Kinaawa naye ng'embooka eziri mu kkubo omwo embooka eziri mu kkubo tezikola ki kali ku makya nkedde okugabana enkomawo so mbadde nemereddwa taba kubanga omusajja muzira kisaawa tawunensi yandeese paka ki gwanga kikati yetulimu gwanga kire tukola ki yetulimu nga twali bonaabonera owekiba president n'abanno baali abakuba amagera makyamu so si bintu bisimule eggwanga lyo likola ki eggwanga liggwawo eggwanga likola ki bano omanyire omuntu abawakasanga kabaka tatta n'abuzibu obunyama abantu bano abakolera bino abakuba emiggo abakola ki bakyayiza ki bamukyayisa omukulembeze nekukyayisa eggwanga lino tukoye otukuba emiggo batubule ki kyonna ekigenda mu maaso bali tuli bannayuganda batutike batujje muno oba batutte busi bali tukuba okubya emiggo ate omuntu ogamba nti ogema togema ate gotta kubanga ogamba nti ongobye wadde mulwadde tompadde kyakulya sigeze kufa njala entambula naye entambula eri bubi nnyo akawunga batuwe akawunga balina obusobozi balina ebyuma byabwe by'obuwunga nemmoka bazirina baite bagabire bannakampala oba buli omu andi gavumenti bagamba buli mwata mummoka ye kati balete emmoka bazituteekera buli muntu bamweki emmoka batuwe emmoka buli omu eyiye bagavumenti erinaki erina obusobozi. So nze Sajenti Sulambaya RA4441 Danka Sajenti Kampala Force Reserve Region. Nziza taata omukulu taata ogamba otya? Sebo ogamba otya sebo? Nze sebo embeera gye ntuuseemu ennyiga ebiseera bwe biti nze nnyinza oba nga saalina busobozi nga sirina nnyumba gye mpangisa wensula nga ku mulimu wenkolera wenneebaka olw'obusobozi oba nga sirina nnyumba. Nakati akaseera ke tuli mu kazibu nnyo tunyigirizibwa tusiiba njala tetulina tugula byakulya nze nsaba gavumenti etuterewo obanga erina emmotoka zaayo nga yo ekuŋŋaanya abantu abali muno abasobola okuzidda ewaabwe bazzeeyo kuba ffe tuli bubi tunyigiriziddwa ekisembayo entambula tetulina mmere abamu basibiddwa mu mayumba n'abalina amayumba abagasibiddwamu basibiramu njala. Ndabanga ekibuga ekizeemu n'obuzibu nasanzeeko abantu wali emmanga nga babba omuntu nga bamukutte engoye bazimuyuzizza bali mumujjamu byayina mu nsawo
waliwo abasajja abaali bakuma mu mabaala tebakyalina mirimu essaawa zino abaali bakola nga bakanyama balina amaanyi ku bantu abalala abatalina training enjala tejja muluma nga nze nyina ebyange mu nsawo zinasanze waliwo omusajja nga bamuyuziza engoye bamututteko ebibye kitegeera njala nyingi tambula temuli mu kibuga nalina ewaabwe owokugenda atuuka ekiseera akube mwagende nga talina watandikira abamusiba wano kumpi byebyo ebyange byenjogera. Omukulu taata yebaleko seba nze ebyange kati tukolera mu arcade ezo nzigali bali badde batwa transport ne batukiza ennaku 3 buli omu naddawa kubanga twakola ebintu byaffe mu byalo ne tudda mu byalo tegeera emmere nsinza kusaba mmere wano Kampala naye batukize tugende mu byalo olunaku 3 omukulembeze atuyambe ku ekyo ebyo byange. Nange nze manya gange Zalubega Hussein nyongera ku kyoyo omwami nga kyayogedde Brad Manja yayimba oluyimba n'agamba olaba n'ennyonyi zibeera ne ze bayita ewaazo naye kati omuntu akyawa ewaabwe abanga obutumefe ku mbeera eno eriwo tusobola kyawa waffe naye tetwali transport tewali motoka ziko transport tumulina naye tewali motoka ekola ki egendayo kati nze ndi wano mbeera Masaka mu district y'e Karungu kati ngenda tambuza bigere okuva wano ogenda e Masaka tewaliyo motoka singa baba ba gavumenti etaddewo emotoka negamba nti zizino mujemu abe Masaka motoka zammwe tugenda ziteeka wano ewabadde paaka enkadde oba paaka empya mujemu linye mukole ki n'abamu tusula ku kkubo ate mu kusula ku kkubo tuba tuli awo bano bamukuuma ddembe ne bajja ekiro ne batukuba kiboko bwakusanga atudde tajja kubuuza nti no gwe oba obeerawo oba okola ki ye akuba bukubi naye nga ffe kitulemesezza sente tuzine zitutwala ewaffe naye tewali ntambula batufunire entambula ekola ki etutwala mu byalo bamaduuka bakoze eki bagaggadde gyebaleko mama gyebalikoze nze mbadde nsaba gavumenti etuteerewo akuuma akakebera oba mu paaka nga buli alinnya bamukebera bane bwe tugenda mu kyalo gye twaga batusaba ebbaluwa ekujja e Kampala bamala kukebera okugenda mu kyalo emmotoka ziddemu zitambule naye nga buli alinnya bakola ki bamukebera nze kyembadde nsaba so nkola mu kesisi amanya gange bampita Senior Magumba embeera eriwo yonna yonna njikiriza ebeerewo naye ffe kitusaba tufunanga entambula ezituuza bwe waffe kubanga waffe ne bona omeketa mwogo oba n'olya ffene ojja kusiibirawo naye oba ofiiriddeeyo tojja kubonyaabonya abantu kukutwala ojja kuba oli wammwe lwaki afuna omuntu oba bodaboda ng'etwaleyo tudde naye musajja weebutambala era bolaba maanyi naye ndowooza okudda ebutambala nayo siraba kintu wala sikola famire sirya abaana bali abo bantunuulidde kale okutikka afabe nengende wa maama wange kiba kikola. All right, this is the situation in Kampala City. Abantu bawe endowooza zaabwe ku kiriwo. Tweyanziza okutaata ogamba oti. Mimi ni Mtanzania, nimetoka Tanzania. Wakati wanatangaza amri ya kwamba magari yasitembee, nilikuwa tayari niko hapa. Nilikuwa nimekuja kibiashara. Sasa nashangaa mpaka sasa hivi hamna magari ya kwenda mpaka Mtukula, hamna magari ya kwenda Masaka. Ukienda kutafuta gari ya kwenda Masaka wanakuambia ulipe $200,000 ya Tanzania mpaka Masaka. Nimeenda stendi na hela ya kulala guest imeisha. Sasa sijui nitafanyaje. Nitaenda kwa namna gani mpaka nifike Mtukula niende kwetu. Ndio hilo. Wangeruhusu kidogo magari ya abiria wakawa wanapakia watu kidogo tunafika Mtukula. Maana kuna Watanzania wengi ambao wamekwama hapa, hawana usafiri wa kwenda mpaka Mtukula. Kwa hiyo sijui serikali hapa itatusaidia namna gani. Ndio hilo wazo langu. Nimemaliza. Okay, omukulu wati watugamba nti yavudde Tanzania naye olw'embeera tasobola kuddayo asula mu hoteri embeera nga bw'ogira so tamanyi kikiddako. Omukulu taata apa embeera olwaleero eriwo mu ggwanga wadde twagyetegekedde ng'abantu ne gavumenti badde tudisaba etuyambe baterewo entambula ezitutuuse ewaffe mu byalo Kiboga tuke tugendeyo tubeerekeeyo bakati amakulu gonna bagabye tulabadde mutambula mu paaka tebalambye tubalaba balingo twayinza otutwala obubi yenteese yange muganda wange. Thank you so much. ETV Uganda, this is the situation. Abantu mu kibuga embeera bwetyo bwe batwala mpola mpola. Tugenda kubanga twogerako wano omukulu ogamba oti ndi bulungi naye embeera yembi wanga lyaffe kati saana liguddemu obuzibu bwe tuliko babaka nayo kyani
saine embeera kibuga ngabo kyaba Kampala embeera yesibyemu amaduka bagagadde amutwadde tukolanga mutujja akasenda katubeezaawo naye kyafuluma ku macha mukulembeze n'akise kyago n'agamba motoka tuzigadde teri byantambula singa zwa mwena ku ngazi 3 agala ogenda mu kyalo n'afuluma ddayo mu kyalo asigala mu Kampala asigala mu town eka sana abamu tezina kasente tezina kyakulya obibi n'agenda ogamba nti bigwako lando dda kubanja lenti nawo omujja ate saine gwanga embeera mbi Robi kwa makasane bweyongera abakipensi bweyongere yasinga abasomatu bamu space tudda mu byalo banga mu byalo balina emmere balina family aga musadde wano Kampala embeera kunyiga twena wojja musimi gulaka kulya kale embeera tulimya kunyigirizibwa nnyo tumaje tulaga tweyanziza omukulu tata amamenya nga bamusabya Nsibumba kali era nga yanzengezezaako ng'omuntu sekinoomu atali mugagga omuntu wa bulijjo nakabula kani ezo nyina 3 mu business entono eyo gyenkola naye tubadde tusaba mama kusaasira nga gwe balonda omuntu wa ghetto bukyamaani kwegamba basooka okuba nti mu kisenyi yonna gyempitayite eyo kubanga buli muntu gwetukako badoogo batuyayanya bagezeeko okulaba bateekawo embeera ku baana abo oba abantu abali ku street kubanga nabo saawa yonna engeri gye babeera mu kirindi basobola okufuna embeera ekyokubiri nti tusaba gavumenti eteekawo embeera ku bantu abali ku street ezo oba eteekawo embeera abazze ewaabwe gye baava naye nga tebalina mbeera gye tubadde tusaba ekirala nti bateekawo embeera ennuŋŋamu abantu oba poliisi nti abantu bwe banaabira bateekawo dwamuzi abantu basobole okunaaba ekidirira tudde akirinda ne mukama nga atubeereddemu omukulu taata obadde ogamba otya mukwano nze mbadde ngamba bwe nti ekituufu abantu baffe banyigirizibwa era abantu bali bubi naye nga bannayuganda nze ngaayogera bwe nti bannayuganda tulina emputu nnyingi basoose ne batugaa tulinnya abantu bameka abantu 2 mu takisi ku mutto nga tulinnya 4 ate nga tukalana bukali nga luteereddeo n'amazzi ge tunaaba naye ng'olitafaayo ga nti anaabe mu mazzi wabula afaayo gamba nti naalinye ki emmotoka ate ng'emmotoka agenda gikola ki gisasula nze bukyaŋŋambaawo okuva mu 9 mu 6 nnonda siwagirangako Museveni naye ku mulundi guno namuwagire nti ekyo kyeyadde alina okukola bwe tuwanga abakale ng'asobola okuba nti ateeke mu mmotoka naye era n'emmotoka we bagireeta kati n'omuga nti tuwaddewo emmotoka ey'obwereere ojja kulaba nga baga nti munaaba amazzi nga balwana bulwanyi kukola ki kulinnya mmotoka kati omuntu akutaasa obulamu oyagala akola atya tugendere ku ekyo tweyiye mpola mpola paka eno embeera yeneekola ki n'abantu baffe basigale nga baki nga balamu obulamu kyekiki kyekikulu. Okay, that's the situation. ETV Uganda, thank you guys for watching. Twagala kulaba waliwo omukulu wano ayagala okwogerako eri eggwanga. Omukulu taata kyembadde nkugamba kiri bwe kiti nze nyina omwana muto embwa yamuluma okugulu naye ali saidi y'ematugga babaganye omwana omutwala kuki ku bodaboda okumuvuga ku pikipiki ate bodaboda olina kumala kufuna ki baluwa ya poliisi kati embeera eyo egenda okunyigiriza singa omuntu aba agenda kufa ssaawa zino bo kati nga bakola batyo oyinza okulwala obulwadde emergency okola otya nga gwe munamawulire ekyalukoleddwa balirese ow'omulwadde ne bamuwaki ebbaluwa poliisi nemukolako nemuwa ebbaluwa kwatambulira naye kati banasanga owa boda nga ataddeko omuntu bajja kuba omugo omuntu kumutta busi kati embeera ege ojja kusanga omuntu ng'ali wali azirika naye nga tewali kyakukola ki kuyamba tewali atatya kufa okufa buli omu akola ki naye bateekewo embeera nti omulwadde alina okubeera n'ebiwandiiko lwaki ataddeko omuntu buzibu bwebuti ne bwebuti ne bwebuti kubanga abantu bajja kufa ogenda okukubira poliisi ng'omuntu afudde wanaatuukira ku ddwaliro kati eddwaliro ly'embwa liri Ntebe embwa eyinza okuluma omuntu naye eddwaliro ly'embwa erumya omuntu ali Ntebe kati aba naafuna atya obuyambi kati oyo omwana aba tatuuse kufa tegeera okujjanjaba omwana mu mitwalo 6 kale bye bintu bye mbadde mbabuulira. Alright, ETV Uganda, that's the situation. Tutambula twagala gendako ku Owino, but before tugenda gendako wali ku mukikuubo tulabe embeera nga bweri. Aaron Bobo on camera, we are trying to move around Kampala nenga tugendako mu kikuubo tugendako wano mu kikuubo tulabe embeera nga bwetambula. We want to see the current situation mu kikuubo we tugenda we tulaga. Twagala kubalaga embeera nga bweri. People are very few. Tugenda kubanga tukulaga embeera eri mu kikuubo wano.